Yes, omulabyo Idols TV tukomyewo n'olwaleero mu wiiki eno omulundi ogwokubiri olw'ensonga nti waliwo bingi ebitambula mu ggwanga bitasobola kubuusa maaso ng'ate tetwagala naawe bikuyiteko omulabi waffe. Olwaleero mu studio mulaba waliwo ekyenjawulo ekiriwo tulinawo kala eriwo mu butongole nga kala eno ndoza twetaaga kwogera oluusi tuyinza ogyogera kubanga bayinza okulooza nti ya UPC nga okiikidde wa UPC olwaleero. So chairman wa Kunga mu Makindye East Bushona Kiwali yagadde okubuuza byo mutubuuza ate muleta be NUP yadde kyali wafagamba NUP naye tabata kiikidde NUP yakyobola ebimuntu bimubuuza nga agamba tabinako obukakafu. So nayogera ko ebina obukakafu kituufu. Nze mba nina okuleeta ebintu nga wembiraba nga wembirowooza naye leero ndi musanyufu nti chairman wange waali okwogera ku bintu from a point of authority kibeera kikulu nnyo naddala mu kukunga bannamakindye East mu kukunga bannamakindye bannakampala be baba abantu abatuufu. Nze ndi munnakibiina nga memba ng'omuwagizi siina official position, so leero kinsanyusiza nnyo sebo muteesiteese okulaba nti tulina chairman wange. Chairman tusanyusa okulaba ngera enkola ekibiina nti oba tusala bongako bubonzi. Chairman, yes sir. So nga tunagenda kimanya abantu bayinza okuba bangi beesunze era nga kiri mu tteeka beesunze okuwulira byogenda okubawa. Soko obuze ku batulaba. Tulambala musizza. Kisooka nzikiriza nsooke ne kwebaza bo kubanga okyogedde nti abadde bakuba omulanga nti aba NUP nga tetubalaba. Kituufu. So ekitegeeza be batulobingidde omukisa guno. Tukibeebaliza namwe baliko okuwuliriza ddoboozi lyabwe ate twagala nakukola bweyamu gye muli ne gye bali nti wonna omuntu wetaagidde obudde obw'ensonga bwe zitubeera nabo tebusobola nakutuggwako. Kwebaza muganda waffe abadde atukiikirira mu kapasite ye ey'obuwagizi. Naye najala kyekkaatiriza nti mu NUP eyo kapasite nayo y'amaanyi, portfolio ey'obuwagizi y'amaanyi. In fact bakama baffe batugamba nti yesinga n'obukulu ey'obuwagizi era mu NUP ffe bafunye ebifo ffe tufuuka abapakasi baba talina bifo era tukkiriza n'okukkiriza tulimu n'okukkiriza nti n'ensonga zennyini ze tuyimirira kuba tusinga n'okuzitegeera kubanga nga NUP ensonga y'omuntu wa bulijjo ensonga y'omuntu atandikirwako kyekinyusi era gwe musingi gwa NUP era NUP abantu ba bulijjo singa tebaalina bizibu singa tebaalina nnaku singa tewaaliwo okubatulugunya singa tewaaliwo mbeera gy'olaba ne NUP teyandibaddewo. Ebyo ebizibu bye bayitamu bye byagizaala. So bwajjanga muwagizi wa NUP byayogera bibya byeyo byennyini nnyini. So muwagizi akola kyamaanyi nnyo era tukungana abawagizi abalala yonna gye bali ne bw'aba takozesa mukisa bwe guti eyo oba ali ku stage ya boda oba ali mu katale oba bali bazanya ludo message agiyiseewo tutuke ekiseera nga buli omu abitegedde nga buli omu abimanyi mujja kulaba nga twerwanyeeko ng'eggwanga tulinunudde. Nze kankusaba n'omukisa okubakulisaayo mu Western Uganda mwakuba ekintu pozi wagenda saaliyo sebo naye omwagizi gwe tulina omukulu mukansanga nkiikirirwa omanyi ebintu bino tetulinga myoyo oba tetulinga Katonda gwe bagamba omnipresent nti buli wamu akolaki abaawo ate era ng'omukulu wagambye it is a bottom up kind of management structure. Obuyinza buva wansi kati nange ku ground wembeera nkola ogwange asobodde okutuukako watuuse naye n'akola ogugwe. So wetugira wetutyo n'alya n'oli alya. Nekyamanize n'okusaba nga tunagenda mu maaso. Ate mmanyi obuyinza obulina. Omwami ono wali mumperedde ekifo mukunga wemulabira nga mulaba nga atambula naali agadde kamera zange zimulabeko nga ina wali simi wogenda muteeka naye ng'omanyi mpozi okulongoosa abakulu tutera obbeera nabo mu mpolampola tusobodde ne tubeera nabo. Njagalayo leve tugibeeko eyo ogende wali eri nga si woosobodde nga kikakatako oba chairman tumulaba buli wamu malwaliro g'okulambula kubakoseddwa mu makooti tumulaba
egamba mu nkiiko akuba enkiiko ez'enjawulo tumulaba kati naawe njagalayo level ogiveeko ogende wali eri at least oba kuwa bwa buyambi bwe nga ne wabeera mu kooti wali eri olengerwako wali oba ali mu lukiiko obeerawo nayina enkola yange kubanga nze mu People Power okutandika okubeera mu official ndowooza yali 2018 so 2018 tuyitibwa n'akakundi k'abannanga abamu okukola ku policies mu biseera ebyo ekyali ekisinde kya People Power nga tekinnafuna nnyo direction or even official coordinators nga tebannabeerawo so mulimo gwaffe gwali nnyo gwa alternative policies to what the government zeyina kati eziriwo ffe zetulaba nti nkyamu oba ne bwe zandibadde ntuufu tezikyafiitinga mu kintu oba tezikyajja mu kyasa kyaffe kwajjukira nti tufugibwa abasajja abaaliwo nga Uganda efuna independence olwaleero eno census eyawedde eraga ebitundu 75 by'abantu abali wansi ndowooza w'emyaka 3 kati abantu abo entegeera yaffe ndala nnyo okusinga ku yaabo abatukola ki abatufuga so 2018 nenyingirawo nembeera coordinator in charge of institutions owa People Power ne tuyingira akalulu ne tucontributinga nnyo ku bintu bya manifesto ebyo naye nayina enkola yange nze ng'omuntu nti nakoliranga nnyo eri omuzungu kyeyandiise covert saako ne kakusigalamu kati mu mpolampola akantu ako ne kansigalamu cause as a person yali akola ne information tutera nnyo batwateranga nnyo okuba nti twekweka olw'okuba tuba mu bitabo ate era we muvaayo mu bitabo muba muwandiika kati ate ne wabaawo bannaffe naye buli omu olina okumanya strength yo wesinga okubeera kati wabeerayo bannaffe ate abasobola omulimu nga chairman gwakola kiweewaawo naye kyenkola akisobola nange kyakola nkisobola naye ate waliwo kye bayita strength kati we tugatta embeera eyo kwe kulaba nti olwaleero tuyina NUP emyaka 4 ng'ate eyina omusingi ogw'amaanyi abantu bagezezzaako gyeyimbamu state egezezaako gyeyimbamu gijjawo naye eremereddwa olw'okuba twagatta amaanyi ago agabali covert and overt. Chairman, tuba tukyakulisaayo ne tuyitako tuba tukyakulisaayo mu Western Uganda. Soko tubuulireko ebintu nga bwatu bete tunafunako omuntu okay tubiraba ku mitimbagano naffe tuba tusobola okuŋŋaanya naye ate twetagayo omuntu nga gwe chairman. Soko tubuulire ebintu engeri ebintu gye byatambulamu nga bwe wabiraba neera tuzzaako ki kisokera ddala atandikire wali omukulu otaddeyo okusabako nti omukulu tumukwate mu positioning enfuzi kye wadde otegeeza ensonga ewuliddwa era egenda kutwalibwanga ekikulu kirungi osabidde namumbugayo kati awo twali tulina nnyo na right kugaana naye mu NUP emirimu mingi giri awo era omuntu yenna yenna asobola okwetuma ekintu kyonna era pulezidenti atugamba nti mugende mubeere bakyagulanyi beeyo amakulu nga buli kyolaba pulezidenti ng'akola gwe naawe tandika butandisi wooli okikole byolaba ayogera naawe byogere tutuuka ekiseera nga buli muntu waali information emutuukako nga buli muntu waali osobola omubuulira ekiddako so yakwebaza muganda wange olaba ensonga bwazikuba kudinda naye nga atakugaye muwagizi bwagizi tegeeza ebintu yaffe si bisome busomi nti ogenda bugezi n'obikugukamu naye life yoyo yennyini gy'oli mu kwogerako gy'okozesa embeera nga bwe kutwala by'oli mu kunnyonnyola banno so njagala kumwebaza n'okukunga abalala nti nabo toyinza kugamba nti kati gwe chairman obakuwa amawulire bagwese ku itale wonna wooli ky'osobola okukola kikole ebirala bijja bikola ki bikusanga mu Western byatambula bulungi era nga we mwalaba twafunayo ekintu kyonna kitushookinga ne nakyemalira yennyini walwa kuba twali eyo ne ku side ye tewavaayo mitawaana musajja twabayitangako awo kakuba obusungu ku face okulabako kubanga kyebaali balaba nga tebakola ki tebakisuubira naawe bawulira nga batujetegamba abantu b'e Kampala abantu b'e Buganda batutuuma naye twatuuka eri nga kitulaba e Kampala kyekiri neeri ate waliwo twatuukanga ntulowooza oba ab'e Kampala be balobye mu katini ng'eri abantu ensonga bagijjumbidde nnyo nga bagyesunga nnyo era ffe nga ku side ya management
ffe tumanyi kiki tugenda okukola kiki tulina okutereezaamu okulaba nga obwo buwagizi obuli eyo bureflectinga ne mu birala byonna bye tuteekako omukono kabubeere bululu kebeere struggle eno eri practical kubanga beeyambisa okuba nti abantu baffe abo bali wala n'ekibuga ffe bwe tubeera nga tuli e Kampala ne bakozesa propaganda ne bakozesa okutiisatiisa abantu ne beebaka n'omukwano gwabwe nga atya n'okulaga nti ndi waki kati we baatulaba buli omu n'avaayo nga balinga bali bafunye basinziirira buli omu kati nga kyova olaba nti tosirikanga ng'olina ky'oliko kubanga abamu baba we bali naye nga baagala kufuna bwe bagumirako kati nzija kukitwala nti abukulu baali bagumira ku ffe naffe laavu gye twalaba yatushokinga twali tukimanyi nti amaanyi gaffe gye gali naye nga tetumanyi nti mangi bwe gatyo twavaayo tugumye nnyo nnyo nti eggwanga lyonna ensonga ligenze likola ki ligitegeera ebintu babimanyi naffe ffenyi tulina emisango gye tubalanga naye nga si misango gyabwe folusi tubeere ne Kampala ne tulowooza nti okubanga atufuga mu westaana teraffe abawestaana bali bulungi nnyo muba abakoze bulungi nnyo bali mu kweyagala naye otuuka eri n'olaba obuyinike mu bantu ba bulijjo kale bano abajja mikwano gya Museveni bamu be yasoma nabo abalala bakoddomi be abalala be yakwanako bo gye bali beeyagala amayumba gaabwe manene nnyo enguudo eziyingira n'embingo byabwe enkole naye era omuntu wa bulijjo wadde w'omu western ali bubi era nga bwolaba ow'e Buganda era nga bwolaba ow'e Busoga era nga bwolaba ow'eggulu so ekizibu ekiri e Kampala kyekirina eyo so bwe tuba tukola struggle eno n'ebyokuboolagana tusooke tubijjemu kubanga ekitugoba kyekimu kitugoba mu ngeri y'emu ffenna tuli cheated ffenna tuli azaamanyiziddwa yensonga lwaki nange nalina mwako tikirabika eyo birungi era zino tuwa simanyi president ekigendererwa kye kyennyini kiba ki mu kuzikola naye nze bwe natuuka eyo netugamba kulabisa nalaba nga nange obwongo bwange bwegudde nga nfunye ekifaananyi ekipya mu mutima gwange okusinga kati kyebadde nkola ki kubanga tukiikira abantu ensingo nga tulowooza nti be batukoza akagiri naye nga akagurupu akatuli obubi katini nnyo era singa buli omu abuuka ne twekwata tebalinawo magezi gasobola kutwetaasaako yensonga lwaki mbeera nina ekibuzo kye neebuuza mu bbanga nze nga sinatandika nnyo okutuulira nnyo ebyabufuzi bino nga waliwo ekintu ekigamba waliwo enjogereza egamba nga bw'ogambye nti omukulembeze ava mu western kitegeeza aba western bo bali bulungi naye nga neebuuza baasi ezisomba abantu okuva mu western okujja e Kampala okukola buli mwaka kuba nkakasa nti katugeze ku nnaku enkulu abantu bava eno ne bagenda mu western Uganda okuddayo okulya ennaku enkulu naye mu kudda waliwo ekintu kyolaba ekipya mu kitundu mubeera mufeesa empya ezibazizze nga ziza okutandika okukola ne bw'oyingira mu butale bw'oyingiramu kubanga kati butale bwe tumanyidde bambifo yonna ebya bizinesi olabamu feesa empya ezibazizze ez'abawala abato bw'oyingira mu woteeri omwo mu woteeri butonotono olabamu abawala abato abakulaga nti mwe muntu abadde e Kampala okumala akaseera alabika naye akajja alabika eshegeera bw'otunula mu booda bw'olinnya booda olabamu avuga kuna nti kale ono avuga naye ono booda si ye Kampala eno akyagiyiga bw'otunula nebuza naye embeera nnungi gye tulowooza nti neeri mu western Uganda olw'abakulembeze abalimu bano lwaki bavaayo banona ki e Kampala abantu bano abantu ba bulijjo embeera ennungi nabo tebagirabako wadde abali mu western ago ge mazima abantu batono nnyo nnyo aberinako DNA efaanagana aberinako connection ne family eyefuga bakoddomi baabwe bebakuŋŋaanya bebabye ebintu byonna tebalinamu wadde omutima ogulumirirwa kale waakiri ab'eggwanga lyabwe era obalaba oboogedde ono wava e Kampala okugenda okulya olunaku olukulu oba ne jjajjaawe oba ne mukadde we asangayo abamugamba tondeka wano tulina okugenda etondeka wano nga naye akirabanga kirooto ffe nga tubeera wano ng'ogamba wefuna chance ngenda kugenda e Canada waakiri njiyizeeyo kati bo babeereeyo mbalala babeereeyo bushenyi nga Kampala nabo ye Canada waabwe nga nabo process bagiyitamu mu mbeera y'emu nga gwe oyitamu ng'ogenda oyagala okugenda e Canada nga naye alindayo omuntu gwaneeripako alindayo connection gyaneeyungako atuuke wano waakiri asuse ebikajjo atunde afuneyo kyakola ki naye abamu kubo nga n'eddiguli zaabwe bazirina ku mitwe kyova olaba ffe tuinsistinga nti
tuwulira waliwo obubonero bungi obulaga nti abatufuga si bannansi bannaffe. Waliwo obubonero oyinza butayagaliza bannansi banno kutuuka ku ekyo tosobola kutuuka kwa. Waliwo ne argument ebadde eriwo nti I think it was an article yali ndooza mudeeremu nti aliwo yagiwandiika ng'oli agamba ne Museveni akotogedde nnyo be twandisuubidde nti ate bantu be. Kubanga waliwo sectors mu mawanga kati nga woolaba Russia. Ono omwami yali nannyini wa Chelsea Ibrahimovic, gwe bayita Ibrahimovic, yali nannyini Chelsea Omurussia oyo Abramovich. Nti gavumenti emirundi egisinga oba abakulembeze bacreatinga abagagga aba sekita ezimu kwa olaba yali mu bintu by'amafuta ng'ebyo nga babajja mu bantu baabwe. Naye kati wano oyinza onnoonya bwe tuba tugamba nti oba abanyankole bo bagaggawadde nnyo, n'onoonya omunyankole alina bbanka n'akubula, n'onoonya omunyankole alina amafuta kubanga mu ggwanga tugayina n'akubula. Kuba waliwo sekita ze tuba tusuubira nti zirwaninga eggwanga nti era abakulembeze abasinga mu bimu ku bye bakola mu mawanga ago baziwa nnyo what they call their henchmen, either tribe zaabwe nti oba muganda we nti be balina amabanka be bafuga ssente mu ggwanga eryo, be bannannyini telecom companies. Telecom companies ezo ndowooza mu data mukka buli we ziwera ssaawa 3 baba bamaze okukola obuwumbi nga 7 ssaawa 3 ez'okumakya baba bamaze okukola obuwumbi nga 7. Statistically they are about rough figure. So wandisuubidde nti ebintu ng'ebyo wandibulidde nti oba kyalina yitwe oba okitegeera. Naye naye kennyini nga chairman wagambye nti endowooza eyo omuntu asobola ogijustifyinga n'ogamba naye singa babadde bantu be bandibadde balina ebintu bye batakaaba. Mu level z'obwavu mu regions ndowooza Busoga eyo yesinga obwavu, ne twambuka mu mambuka eyo then ne kuddako Western then Buganda nga wandigambye nti okuva wansi kubasinga obwavu. Naye nga wandisuubidde nti engeri gye bakikuttemu emyaka egigenda 4 kwene essaawa tekyandibadde kyekimu. So ekyo kyongera otulaga ng'era chairman wabadde agamba nti okuggyako abantu abatono ennyo era osobola n'okiraba mu nsi nga zi Gabon. Ndowooza ensi yonna erimu abantu miliyoni nga 2 n'obugwamu, ensi nga nnyo mu gold, ensi nga nnyo mu mafuta. Naye abo abantu miliyoni 2 bwe bakubalira their GDP bakulaga nti Gabon esinga ne Uganda ssente. Ninga ate si kituufu. Baddira akakundi akatono ak'abantu be baba n'ezo ssente, naye obukadde buli obulala obusigadde bune bubeera obwavu. So ekyo kituzaamu amaanyi okumanya nti tuyina obuwagizi bwonna mu ggwanga, wadde ng'era chairman wagambye nti buli we tuvaayo we tuti ate nga bannaffe babakuba propaganda nga babatiisatiisa nga bakola ebintu katemba yenna kutubbirayo bululu kwaba agenti baffe babasiba ate awo tuba tuspread omuzungu bakiyita spreading thin our forces. So kitegeeza bwe baba batwala jjuuko nyinza obutasobola mudduukirira kwa ate nange mba nina gye bantwalira naye nga teri kuzikiza. Mwajjayo ne selebu embala Western Uganda, mwajjayo gwe bakazaakaani nsi, mwajjayo n'ensi bamulabaawo abantu bonna balina nsi. Just oli kimutika butisi n'akola ekisukkuluma ku banne, naye buli muntu yenna alaba ku muntu gw'alowooza nti yagenda omujja mu mbeera eno gye tulimu bw'atyo bw'akola. Ne ku Museveni bwe batyo bwe bakola, era ezo sitole bwe ziti ez'abansi. Museveni bwe yali eruweera abantu bwe batyo yabalaba nga balowooza nti yagenda okututaasa ku Obote, yagenda okututaasa ku ttemu eririwo, era naye baamukola ki? Baamweyunira kubanga liba ssuubi lyakubbulula muntu kumujja muki mu nnyanga. Kakati abamu tutya buti, naye nga ffenna bwe tulaba Bobby ogwo mutima nsigo yakoleramu n'adduka emisinde eyo yonna nga just yagala koona ku mukono gwa musajja endireyo yeewuumulire. Ffenna bwe tuwulira mu mutima kati oli kyeyatusingako kukiraga buli omu n'akiraba. Ate nga nawe Bobby bw'omanyi nti si muntu wa bulijjo, bw'okolayo ekintu kyonna ekisukkulumye ng'okikolera mu layini ye, era nawe tosigala nga bw'obadde. Era n'ensi kati olowooza omwana ono nsi
ekikolwa kye yalaga ne byafunamu mu kaseera akatono kwelevo kwe byamuteeka kwe yagenda olowooza kyalaga ki mu bavubuka b'omu Western Uganda oba kale n'ab'ebitundu ebyo naye ka tugambe Western Uganda oba gye yava ekisooka kaali kabonero buli muntu alina kasobola okulaba n'ategeera ki abantu nga bansi bwe mba njogera nga bansi ntegeeza mu myaka egyo mu lifestyle eyo kiki ekibali muki kiki ekibali mu mutima ne kana ak'okulya ke yamu oluvannyuma nsi yali amaze okweyisa nga sikabadde anonye ekyo kyali kiwedde in fact nsi yalagala okulaga nti n'ekyokugoberera si kyeyaliko yali agidde mutima guli ng'omukazi w'omu bayibuli yagamba ne bwe naakwata bukwasi ku munagiro gwe omutima gwange gunakola ki gunaawona nyini ye vibe kwange naffe na twamulaba nti olwamala okufuna ennyondo bw'ati n'akita ne kagonja bamuyita buliso okujja okukafuna era nako olwakafuna nakera n'akola ki kati abavubuka kye balina okuyiga nti kiyita etya okwekomomera mu nsonga nakyo si kirungi okubeera ng'olina kyowulira mu mutima ate nga nakirungi nga bw'onookikola n'ensi egenda kukusanyukira naye ate neweebaka nakyo oluusi olw'obutiitiizi oluusi olw'okweyagaliza obuntu obutonotono kati ng'otunuliddwa kyenyinza okufiirwa kubanga oyinza okusanga nga nsi oba yali asindika kigaali noyinza osanga ekyo ekigaali kyaliko boosi we ng'oluusi boosi we nga sina wa muntu wa byankyukakyuka ng'era ekyo kyokka nsi kyakoze kisobola n'omugambisa nti nkomyawo ekigaali kyange naye ensi yagamba guno omukisa tegumpitako nange kankozese momenti eno okulaga ensi nti ono omusajja byaliko bye tuliko so okwo kuyaayaana kwandibadde kukolebwa abanyigirizibwa bonna n'oli atunyigiriza wakiine yeeraliikirira bw'olaba bansi nga bangi bwe batyo kati kyamukisa mubi nti eyo moment yakapushalinga nsi ffenna gwe twalaba naye nekimala kiba nga kibeerawo buli kaseera kifuuka ekya bulijjo naye nakyemalirayo kiba kimutiisa kubanga omuntu atalina mmundu ebyo ebintu bwe bityo byebimugoba naye byebimukutula omutima Museveni ye alina emmundu ffe tetuzirina ffe tulina ebyo bansi bye bakola ffe bye tukola ki bye tulina ffe wajjayo emmundu ze naffe tutyamu naye naffe wetukola ebyo naye atya nnyo naffe tukola ebyo naye atyamu kakati bwe tubiddiŋŋana ne babikola egindi ne babiddamu n'egindi munnange asobola okuba nga atandika okusula ku bunkenke ate nga bwali musajja omukadde mutandika omusuza ku bunkenke asobola n'obutazuukuka olunaku olumu so buli omu akozesa ekyalina nsi yakozesezza mbiro ze ensi neziraba neza appreciatinga era yatandisedde okubeera rewarded kati naawe oyinza okukozesa ekirala akabonero konna k'osobola okukola nga banno basobola okukalabirako ne bakagumirako nga basobola okukalaba ne bagala n'oyo naye tuli naye ne bwekuba kwambala bwambazi nkonfiira eyo ne bwekuba kwambala bwambazi t-shirt eriko akabonero k'abannankyukakyuka nga bw'oyita waawo oli atandika okukubala nti n'oyo naye munnaffe esaati ze zonna kabaji namugamba njaga kulaba ku masuuka ge olaba ono bwakyogedde ku media oli akikolera eri ffe tutakikola mbu ffe tukyogereko yakikola bukozi kubanga naye agitwala nga contribution watumulaba kati kifuuse brand ku ye tutandise n'okiteeka mu conversations obadde ogedde ku Kyawire onayo nosonye okusama nalese Kyawire mbadde nzija okubuuza nti kati gwe nga chairman wa Kunga tukulaba otalaga Machide East yenna n'otalaga n'onyigira mbe by'emizannyo ebyaki byonna beera n'obibeeramu nga binaga bisooka mu kooti obeerayo kati ekintu ekyo ekyansi kye yalaga mu constituency egyo oli chairman ng'ogyeko Wire gwe twogedde kuba ate ye Wire era tali mu mbeera ya nsi tali mu levo za nsi ye aliko wagguluko
asobola okukola ebintu ebyo n'agula essaati n'aziteekako obulogo n'ateekamu embeera n'addira piki ye n'agiteekako stickers. Mu bantu abali mu mbeera yansi mu makindye olaba bakikola abagezaako nabo okukola ekintu ekyo kuba makindye era mwebali bwe tugenda kati ngano mu nsi egaanye bwe tugenda mu Nabutiti omwo n'ebitundu ebirala abantu abali mu mbeera yansi abali ku level yansi bakola ekintu ekyo balina omutima ogwo nga nsi bwe yalaga eri people power bagulina era omukwano nabo balina mungi oba oli awo n'okusinga ku gwansi kubanga ogambye nze ondaba nga ntalaga ezo enkiiko z'olaba mbeeramu NRM kutuza olukiiko bwe tutyo wateeka okubawo budget yayise kubanga wasiwasi ali mu kibuga n'okuyita okuyisa abantu nojja mwogere ku biki ebisobola okubayambamu okwetasaako nakibalira ne bwe basaawa etya oli apaakinze wali piki omulala olaba opiki akutwalako butwazi n'omugala nina onzizeeyo n'omalayo eddakiika nga 3 nga tonnadda n'atandika okuwulira nga tandise okunyigirizibwa naye nze mulese mutuuziza mu lukiiko siina kyengenda kumuwa ate sigamba agenda kubeera disappointed nga sina kyemuwadde naye azze naye akimanyi sina kyengenda kukola kiri ku mutima sina kyengenda kumuwa bwe enkya ne bamuyita ekavule era nayo n'alumba luli ne bawulira tugenda bushenyi era nayo najja ekyayamba nsi just kamera zaali zize kugoberera Bobi Wine nezirabiramu n'ensi naye nga bakola ebintu ebyo buli lunaku awatali kamera bangi era tugamba nti ogwo omutima ogw'obutalinda kamera ne mukola bye mukoze gwe mutima omutuufu gwe tojja kumanya kamera lwe likulaba eyinza n'okuba teribeera kamera naye nga waliwo ali kulaba n'agamba naye omusajja ono n'akusingolinga awo tumubangi nobeera rewarded oba n'osiimibwa mu ngeri yaki naye nga kyombuuziza nsobola kiwunzika nga kugamba bangi nange ndi kwomu ku abo bansi nga bw'okyogedde nti ndaba egindi nomala ondaba n'egindi ndaba ndi chairman ojja sanga si bachairman bonna nti bakola bwe batyo kati ono muwagizi naye ogambye nti yajja wano n'akola n'asimba ensonga zaki za NUP naye ojja kusanga nga si bawagizi bonna nti bakola ki kati buli mukyasobola kyaba yeesibako buli mukyasobola kyaba yeesibako mu lutalo fena tuba tetukola omulimu gwe gutya tuba tukola byanjawulo naye nga bikushinga mu direction kubanga n'asitula engoye za kamanda abeera mu lutalo era bato weemusanga era naye we bamukuba baba bamukubiddemu eyo babaziyita platuuni oba kyonna we baba bamusanze kwana yabeera mu tulina omukyala abeera nnyo katale naye buli lunaku yeetimba ebintu bya Nuupu ogamba mama Bobi okukazako mama Bobi buli lunaku nga bwabeera ku Mande bujja omusanga ku Lwokutaano nga bwamusanga mu January bujja omusanga mu February ne mu March naye nga ate si mulalu era bw'omutuukira ne munyumya olaba bulabi muntu just love gwetawaanya love gwekozesezza ebisukkiridde n'afuuka twanze Illuminati n'afuuka Illuminate manyi fa wakola marketing ekyo tukiyita branding kati ye ya brandinga kyamukwata yeye era oyinza n'omusanga tabiina ebyo ebipande n'omuyitako katutegedde wange ekyakikoledde emyaka naye nze nyongera okwebaza chairman wange emirimu gyakoze wamu n'abakulembeze bonna abali mu structure eyo mirimu gy'amaanyi ate si myangu mu kifo nga kino Kampala ate mu nsinga eno ekulemberwa Kabwejjungirwa ekulemberwa oba erimu abantu omanyi waliwo ebintu nze oluusi byendaba nga poliisi oba abantu mu security bakoze ne ŋŋamba kuno kubeera oba ŋŋambe ntya semyekoze ovazirasi nga tebyetaagisa abantu nga 10 batudde olw'okuba bali mu saati myufu ovuddeyo bakutte ejjeeko okubya abaana b'abendi waliwo akantu ke batera okwogera nti mu violence tewabaawo ali safe tewabaawo ali safe nze olwaliro wenvaayo neŋŋenda n'enkunga ku street z'e Kampala tekitegeeza nti bennalese ewange bagenda kubeera bulungi kubanga mba nkyankalanyiza ate era guno omukisa gw'amaanyi gavumenti eno gwe yafuna nti ffe ng'abavubuka abavaayo okugivuganya tetwasalawo okukwata mamundu nga munnaffe yagakwata mu gy'ekinaana muzeeyi oyo Kabwejjungira yennyini ye yagayina
newankubadde yali mu bifo atugamba yajja musanvu yali mu bifo ebyali bimusobozesa okufuna amamundu ago naye nga naye we yali yatandika tulina bannaffe bangi nnyo abali mu bifo ebyo ebyenjawulo nabo abandisobodde okukikola naye olw'okuba obukulembeze bwagala eddembe naffe twagala tulabe ku Uganda eno ng'efuna enkyukakyuka mu mirembe tetwagala bakitaffe bajjajjaffe abakyaliwo baana baffe kudduka misinde kubanga ffe tetuli bakodo ng'ate ba Museveni bwe baali bo beeyagaliza ebintu byonna ebyabalondesa amamundu mu 8 bagende balwane olwabo babikoze emirundi 10 okusingawo webanguzi baate bagiriiridde ku sikeera etaliibwangako wekuba kutta wekuba bulyake kusiba abantu pandagaali ate bo bazikoze okusinga ki bali we baba bateekanga mu pijoti bano baleeta na taxi okulaga nti kyebazze okuyoola kiki kingi naye ffe twongera okukkaatiriza nti tujja beera ba mirembe tujja gezaako tetuyinza kisuubiza naye nga tujja gezaako okulaba nti enkyukakyuka ejja mu ddembe mu ggwanga lino ffenna era tukole ki tulyeyagaliremu neera ng'omuganda bw'agamba nti ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ereeta omusaayi tomanya mugira mutunyigiriza ale kati ffe tuli bavubuka tukyasobola okudduka emisinde naye abamu ku abo baleeta embeera eyo ne w'omuva mabega n'okuba engalo wooti puresha ziyinza okumuli